UCC etukakasizza nga tutayina kweraliikirira titegera kuddamu ate kujjako intaneti so nga ate ekubiddwa mu mbuga z'amateeka ekitongole kyekimu ekya UCC kikubiddwa mu mbuga z'amateeka olw'okujjako intaneti kwandibanga okutugumya kuno titebagenda kuddamu kujjako intaneti nga batya ate kusajjula mbeera tusookere ku bagiwaabidde tusookere ku yo kutugumya ng'abo tutayina kubeera nga tweraliikirira tebagenda kubeera nga bajjako intaneti ndowooza we tuba tutandikira tetugende mu mateeka waliwo abagenze munnange okubikkula amateeka kakati munnange UCC esambazze ebigambibwa tibagenda kujjako intaneti omulundi ogwokubiri the Uganda Communications Commission UCC bamaze okubeera nga badismissinga reports ezitambula circulating online that the country is set to experience a second internet shutdown era nga kino bagamba nti si kituufu byanjwanjwe era nga bibuzaabuza abantu bimisleading false and misleading jukira nti ku mulundi guli baatukakasa era ekiwandiiko ekyatambula nti bagenda kujjako intaneti nga batugamba ebyo si kituufu balimba naye munnange baamaliriza ate era bagijjeeko kakati jukira tulina okuddamu okulonda ate tulina okulonda bakansala tulina okulonda bammeeya nkugambye tulina okuddayo okulonda era nsuubira okuba nga abantu tulina okuddayo okulonda mugende mulonde kakati bwe tumala tugamba mwe bw'ogenda mu kintu sooka okimalirize kati bw'omala okimaliriza oliko n'ensonga ze weekwasa nga ntuufu kitwakola bwe tuti ne bwe tuti katwagenda okusuula akalulu ffenna mu protest vote era ebyaliwo byonna bibaddewo byonna mubirabye kitegeeza nti omumpembe talina kyakwekwasa akimanyi nti kakati ddala ensi yonna ekimanyi nti akalulu yakabbye kakati era tugende tulonde muteekemu obudde bwammwe kubanga era tewajja kubaawo kukola kwonna kati mugende mulonde baganda bange kakati mu statement ku nsonga y'okulonda omuntu omayinza okugamba kakati nedda kubeera ku babaka 5 omusanvu bwe twali tulina luli kale nuupu mu kugibba yasobola okufunayo ababaka 50 kati bw'ogattako n'aba opposition abalala kitegeeza babeera baweze ojja kungamba tebigasa yes but to some extent bigasa kuba tulina okusigala mu line tulina okubeeramu mu line kuba geemaanyi gaffe kakati mugende mulonde na wano wansi mugende mulonde then tumanyi nti okulonda tukuggaddewo kakati awo tubeeko ne betusinziirako ate okweyongera mu maaso oba mukitegedde kakati munnange mu statement gye basharinze ku mukutu gwabwe ogwa X okusinziira ku X account yaabwe UCC batugambye nti screenshots ezigamba nti waliwo second internet lockdown batugamba nti zino njingire bujingirizi era zigendereddwamu kubeera nga zimisinfominga general public kakati mu statement nga bwe nkugambye eyo bo batugamba nti bo ekigendererwa kyabwe okubeera nga balabula bamaze kulaba screenshot eyo ya second internet lockdown bagamba si kituufu kiri fake era deliberately misleading nga batugamba UCC yongedde okubeera nga erabula abantu mbu abali emabega bw'okubeera nga bakureatinga information eyo ey'obulimba bo gye bagamba ey'obulimba nze gyesinza kugamba ti ya bulimba kubanga nabo bennyini baali batulimbyeko tetugenda kujjako intaneti lwati ne baba ne bagijjako kakati bano bagambye nti guwa musango gwennyini okubeera ng'osaasanya information efaanaganako bwetyo era nti kisobola okuattractinga consequences z'otayinza kwagala naye era bano still jjukira baatugamba nti wetwogera essaawa eno mobile money zazzeeko ne MTN nalabika tosobola okuwithdrawinga Airtel yasigalako luli bwe tuwedde mu kalulu ng'osobola kudipositingako bwe depositinzi ssente ne tusobola kujjako era abantu gye babadde beeyambisa nga bw'omuweereza ssente kyakola naye bw'agenda ku dduuka zisindika ku ssimu y'oyo nannyini dduuka n'amuwa ebintu
maama bwe yangamba mu kyalo wali Naalongo empigi ku bikondo nti sente bazijjako bwe bazisindikira ku Airtel z'abali ab'amaduuka ne bafuna ebintu ku maduuka. Kati Airtel yayambako awo bwetyo era emirongooti gye yaye gitulekeddeko gye twali tukozesa okubeera nga twezaako nayo ne bagigamba egijjeko n'egijjako ne tuviirako ddala. Kakati MTN yo teyalekawo muwaatwa nga tusobola kudepositingako ssente tusobola kujjako yo ng'eri totally down naye kakati bwe twogerera yakomyewo mobile money osobola okujjako ssente n'okuteekako. Byonna mirembe gya UCC tetumanyi ate ssente lwaki babeera bagaana ssente transactions okugenda mu maaso kuba abantu balina okubeera nga baweereza ssente balye naye munnange ekyo bwe kityo bwe kibadde. Kakati still ne tubeera nga bwe bazizzaako WhatsApp ng'omala kuteekako VPN ate voice notes naddala okubeera nga zibikkula ne bagaddako n'okubeera nga batulabula mbu ffenna abakozesa VPN bagenda kutuvunaana kuba balina mbu obusobozi okubeera nga bategeera nti gundi akozesa VPN nti musango. Okay, kati bwe ne bibeera awo nti obwo bulimba bwonna bwe babadde batukolako nga batulimba batugumya nga batukolako ebikolobero mu ngeri y'otumalako eddembe lyaffe. Kakati baba ne batugamba nti twagenda kubeerawo second lockdown kushutting down internet ekintu kye tuyinza kubeera nga munnange tubakkiririzaamu era n'okulabula kwe bakoze okulabula mbu omuntu mbu content kuli mbu abantu abakola content mbu baba baagala kufuna ssente naye mbu guba musango. Kakati ebintu bitegeera naye nga omusango nga bwe nkutegeezezza nti baagiwaabidde mu kkooti UCC si ye yokka wabula n'ebitongole ebirala byonna ne ba providers MTN Airtel bonna babawaabidde. Kakati nga bwe nkutegeeza nti MTN Airtel UCC bano bawaabiddwa nsonga za internet shutdown mu kalulu bawaabiddwa naye ayawaabidde omusango anaagusinga kubanga abantu abamu bo balowooza nti no mbu okuggalawo intaneti mbwe eddembe ly'obuntu okozesa intaneti terisinga security ya ggwanga. Weebuuza nti ate lwaki security y'eggwanga eneeba etaataaganyizibwa nga buli kimu kiri mu mazima na bwenkanya? Naawe sooka weebuuze lwaki abantu baali badde ate beegugunga, kitegeeza nti waliwo ate ekitatambulira bulungi. Gwe oyogera ku ddembe lya intaneti naye olemu okwogera ku ddembe ly'omuntu okulonda omuntu gw'ayagalira n'ayitamu olw'okuba mu muwoza security mwatutama. Kakati munnange balooya babiri bavuddeyo ne bateeka omusango mu kkooti Civil Division of the High Court wano mu Kampala nga bakyalenjinga internet shutdown okujja ku internet bakuwakanya okwateekebwa ku Bannayuganda nga tugenda mu kalulu ka 2026 ku mwezi wa 15 kati 2 days before obenda ku bbiri nga tunakubeera nga tugenda mu kalulu bwe batebajjako internet era nga kino kyasobozesa bulungi nnyo okubeera nga balangirira oyo gwe baagala okulangirira nga ye General Museveni. Kakati munnange nti telecommunications companies eziri major ez'amaanyi wano mu Uganda zetumanyi obulungi ennyo wamu ne sector regulator bano nga bamaze okubeera nga baneemingibwa ba advocates baba balambise bulungi nnyo mu affidavit gye baataddeyo nga bateekayo petition yaabwe nti baakikola mu bumenyi bw'amateeka okukyankalanya eby'empuliziganya mu ggwanga. Bo bwe batyo batutegeeza era nga ba advocates bana babiri balooya babiri kuliko Mike Aboneka okukosa ne Raymond Amumpaire bano bawaabidde Uganda Communications Commission UCC, MTN Uganda Limited, Airtel Uganda Limited okukosa ne Tangerine Limited oba T/A gitumanyi nga Like Mobile. Kakati bano ba applicants babalooya bano ababiri Michael Aboneka ne Raymond Amumpaire bano bagamba nti okujjako internet ekyatuteekebwako mu lukako ku nnaku ez'okusuulirako akalulu kino kirinnyirira
ddembe ly'omuntu kinnya eddembe ly'omuntu erirambikiddwa obulungi mu ssemateeka era nga bakikola nabo kubeera nga bayimusa ssemateeka okubeera nga ayogera nti kino kyaleetera abantu okubeera nti munnange tebawuliziganya okwetoola eggwanga lyonna era byali bizibu nnyo muganda wange era abataalinawo kasente oba oliawo katonotono abo simanyi kiki oba mbeera bwe bagikwasaganya kati okusinziira munnange ku kkooti document gye twalabyeko bano benjogeddeko balooya ababiri Raymond ne Michael bano bagamba nti okusalawo okubeera nga barestrictinga internet bagitekako obukwakkulizo omuntu okubeera nga ajakisesinga kino kyakolebwa nga tewali clear legal basis tewaliwo kugoberera mateeka malambike bulungi mu ssemateeka era nga nti kino kyali kikyamu nnyo okusinziira ku mateeka agafuga eggwanga lino mu ngeri kyakwasaganyizibwamu nga bagamba nti shutdown yakosa emiliyoni n'emiliyoni z'Abannayuganda abakozesa internet n'okubeera nga bakisesinga information ate ey'amakulu ennyo mu kaseera akazibu ennyo n'okumanya biki ebigenda mu maaso Bannayuganda tebasobola kubeera nga babifuna. Kakati munnange bano nga bali wamu ababiri bagamba nti internet baagirinnyamu era nga abaagirinnyamu baalina ebigendererwa bo nga bo ebyabwe tetumanyi gye bali bajja biragiro naye nga kyali kimenya mateeka era nga munnange baagala bino byonna nga bimaze okubeera nga biwulizibwa kkooti eteeke abo bonna bekivunaanyizibwako okubeera nga batuwa ebyempuliziganya baleme kuddamu nga ate kino kikolebwa mu biseera eby'omu maaso baleme kuddamu kubeera nga bakikola baleme kubeera nga baddamu kukikola. Kati munnange bo bannaffe batugamba nti baali balina okuggyako internet baali balina okubeera nga bagijjako baali balina okubeera nga bagijjako mbu kyali kyetaagisa era mbu yali ensonga ya security mbu security y'eggwanga ya makulu nnyo okusinga eddembe ly'obuntu okuwuliziganya naye omuntu yali badde yeebuuza lwaki ate ensi eri mu mirembe nga gye batugamba eri mu kwenjoyinga emirembe ne stability ate lwaki wali baddewo okweraliikira okufanaganako ng'okwo mulekeraawo okutulimbalimba okupretendinga nti emirembe weegiri mutubuulire lumu mwatuteekako embeera ey'okutufuga obumbula mwe mutugamba Uganda erina emirembe Uganda lerere ate temukkiriza bantu kwogera mujja bakwata mubatte internet mujja gijjako kyokka ate waliwo emirembe ate n'ekyokuggyako internet nti internet ebibadde bigenda mu maaso bisanyusizza abantu ennangira y'obululu yebaddeeyo bwe batebaddeeyo kiba kitegeeza nti eddembe ly'obuntu kitegeeza security ate era olina okutunuulira security mu kukuma security kikye bakosezza beefuula bakuma security bayiseewo ki ebyo byonna munnange olina okubitunuulira nga naawe tonnabakubira ng'otunyumiza security naye nga munnange okusinziira ku bigenda mu maaso UCC already awo eri yo ekisooka tugumya tegenda kujjako internet tegenda kuddamu kujjako internet naye ate era ng'erina omusango mu kkooti ogwagiwabiddwa ne companies zeregulatinga MTN Airtel Like okubeera nti nno baatuggyeko internet ne batulemesa okubeera nga tukola ebyaffe ate nga tulina okuba nga tubikola bakolera ani gwe musango mu affidavit mwali baddemu mu petition mwali baddemu ne bakolera ani batuwulire gwe bakolera